isima. Ate kati ku isima kwe kudono omutogo badoga nti yafudde Richard. Munange omukyala n'akomawo mwami n'amugamba kitalo nnyo omwana wa baba woli yafa obulwadde bwa sirimu sisitawo naye afudde. N'alyoka akuba omulanga nga guva mu lubuto mukyenda ne bagenda paka mu kuziika ne baziika buli asaasira ono nga kitalo. Yaliwo omunange yasigaza abaana ba sisita we bwe bamala okuziika omwemi n'atuza miitingi abasenga n'abagamba bannange ekidiba kidaba nyini kyo ebisasiro bidda mu lusuku. Omukazi okuva lwe yannimba saagala kati ate nange mulimbe nti mwagala. Okwagala kwennyini tekukyaliwo era bwe muzzayo kati mba mbalimba naga kubanga nze saagala mbonyabonyanga ye bwambonyabonyezza nsabye mukkirize mubalekere mwamumpa mulamu amubaddize nga mulamu. Basenga ne bazadde basigala beetereza ng'omukaagenza mwegayirira saasira taata wa tusonyiwe. Waliwo abagenda nti andi musonyire aboogera bwe mutyo muli balokole nnyo. Otherwise saidi yeri mu nsi teriyo bulokole, buli saidi ye newammwe kitwala Katonda. Nzize nsomesa ebintu bingi nasomesa emabegakawo kye bayita faith ne mukimanya nti faith is total dependence on God. Ne mukizuula nti abantu bootawaanya ng'okonkona ekikomera basasule school fees w'abaana bo ate nabo balinayo abaana be balabirira. So kya magezi to put your trust in God. Oleme kufuukira balala mugugu ate naawe osigaze respect oleme kuswala. Kubanga bw'ogendewo omuntu n'omubulira ebizibu byonna ebizibu n'obimugamba n'atakuyamba ovaayo ng'owulira oswadde. So okwewonya ekyo ekiswalo tandika okukkiririza mu Katonda. Katonda ajja kutandika okukwata abantu abateeka okuyamba. Bw'olina ky'oteeka okumala okola Wamaleta sente tobangawo bengalo n'akawulu ukiwulira kye bagamba ife singa abamu twafadda nawe jjukira nimba osinga yafadda atleast yandibadde sirimu yandifidde mu accidenti ng'ava okuziika. Abasajja bonna bali wano ab'envi n'abakazi babuuze bye bayiseemu. Omukomu bajja kubuulira bye basavaivinga bye bawona. Waliwo bwe bakuba ebbaala mu wali n'amasasi ne gavuga ne bakuba eccupa. Senga wavaayo otya senga w'abaana ng'olina kulebe todda kibi. Mukama yeebazibwe. Buli muntu genda ng'omubuuza weetaaga kutuula ne President Museveni akubuulire instances ze yasimatukanga. Weetaaga kubuuza abaakusooka, buuza abazadde, buuza abasumba abaatusooka bakubule. Waliwo omulembe ogwali ogwamini ogwali omuzibu kwatta abasumba ettaka tono. Waliwo be bayiringisiza ku Sheraton bamutwala waggulu ne bamuteeka mu kutiya ne bamubuuza okyali mulokole nayogerera mu kutiya n'agamba ndi ne bata nakkirira oyabikira mu kutiya. Ekyanyina bayigganya abalokole
China bayiganya abalokole to the extent eyokwata omuntu ne basiba okugulu n'omukono ku mmotoka, ne basiba okugulu n'omukono ku mmotoka endala, eno nesikangedde eno neno nesikangedde ne bamuyuzamu wakati wangi. Era omusajja omu gwe basinga okubonyabonya mu China bamukwata lwa bulokole, kubanga abamu babaliisanga mpologoma bakusuula mu katimba k'empologoma nekuyuza nga ate famire bagireese ereme kuddamu kugoberera byobadde ogoberera. Ne bakwata omusajja ne bamuleeta ne bamutuusa ku komera, ne bajja enkeera ne batemako emikono gyombi ne bagenda, ne bajja olunaku olwaddako ne batemako amagulu gombi ne bagenda, ne bawumulamu ennaku bbiri ne bakomawo ne batemera mu nkokola ne bagenda, ne badda enkeera ne batemera mu maviivi ne bagenda, ne bamuteeka ku mmotoka ne bamutwala. Ayina abaana 3, abalenzi 2 n'omuwala omu, ne banyugunya omulenzi mu katimba k'empologoma ne zimuyuza ng'alaba, ne bamugjawo. Enkeera ne bamukomyawo ne banyugunyayo omukyala, empologoma ne zimuyuza ng'alaba. Enkeera ne bamukomyawo ne banyugunyayo omwana omulenzi, empologoma ne zimuyuza ng'alaba. Olunaku olwandi baddola ne bamukomyawo ne barepinga muwala we mu maaso ge, ne bamala ne bamutta. Bamubuuza era okyali mulokole, n'abagamba nali mulokole nga nina amagulu aga n'emikono egi. Nali mulokole when I had my wife plus my children. N'agamba bonna sikyabalabako. N'abagamba kakati ate bwe mbuviiramu wano mba nseevinga kyolwo. N'abagamba I'm still. Genda obuuza singa olina kachansi nga mama akyali mulamu muwala gwe, ddayo otuule ne maama omubuuze byayitamu ali kugoye. Naye nga tetunabagenda eyo naawe oyina story. Omwana yimba naga nti this is my story. Naawe oyina, ffenna tuyina. Buuza abamu ebyatuyimbaya tujja kubuulira. Naye ye Katonda nga bw'atutunda bati bakutika ekidomola naga nti olunaku lumu nja mutika Bayibuli. Bakunywesa omwenge naga nti lumu ajja kujjula omwoyo. Obonaabona n'obwavukatonda nagamba olunaku lumu ako ngenda kagagawaza. Bakuvuma ne batereka nagamba olunaku lumu ngenda kawa ekitiibwa akantu bayo. Bande batasuubira ensi eyogere naye nga neggulu lyogera birala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu ngebyamenya buli kikoligo, tematema buli kisiba. Gwolwanira Gideoni baako omukazi n'omusajja gwolwanira olwaleero. Wanunula Isirayiri ng'oginunuza Gideoni akasajja akanafu. Nunula Uganda ng'okozesa People Blessing Church. Waberewo okununulibwa. Okusooka bagenda kutuvuma, olunaku lumu bajje balabe eggwanga nga linunuddwa. Bakkirize liwaliyo Katonda ye ng'akulabya amagero. Nkisabye bwentyo, nkyogedde bwentyo leka kinywere. Obujulizi obulamu butandise kati. Ekitiibwa n'ettendo tugenda byemusaffe nga tubiza gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo. Bampadde essimu yange wano, enjagalayo omuntu omukadde ng'alina emyaka mingi nga takwatanga ku ssimu. Nga mukulukulu gwe nnoonya. Noonya mukadde nga tokwatangako ku ssimu. Bw'anambula kati nja munoonya miracle service. Aliku nga tokwatangako ku ssimu ne bwebanga toli mukadde ndaga omukono ndaga. Ali omuwuuli. Yimirira. Jalondo neno.
kanaye kafune kutalo olunoonya kyaja nga tamanyi gyebeera. Nina omukadde wange mukyaki gwe nawe esimu nakuba nga waiseyo nakunagamba mwana wange ate wampadde screen touch. Bamwambye screen touch kati kabyakwata byonna tabitegeera akwata anoonya amapeesa gangi gatagalaba ate screen touch ezimu zikuka okwata kimu nekibikula bingi kati byabikula ne bimutawanya tamanyi basevingamu namba ya simu gye bataddemu tamanyi bagiroonya gikuba byonna bizibu. Nemugamba beerako mukyamagero nawe owulire bwe kinyuma mu linnya lya Yesu.